What language? Mwaka kuno ku kyalo ky'Enkonge ekisangibwa Mukono district nga mumanyi bulungi nti Nansereko Zaina yabamma Axis erigenda mu ttaka lye nga oluvannyuma lw'okufulumya court order eyayisibwa Deputy Registrar ow'Omukono High Court ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'Okubiri mwaka oguwedde mu musango court number 346 ogw'omwaka oguwedde Nsimbe Juma we yali awaabira Nansereko Zaina nti kooti yabalagira nti Nansereko Zaina nemukityoboola. Nafuka Christine, is it true? Nafuka Christine, kituufu? It is true? Kituufu. Ekyo kyali naye nga omuwolereza waffe yatugamba nti tugira tulima nga lawyer waffe. So you disobeyed the court order because of your lawyer? Kati mwanyuma ekiragiro kya kooti olwamu n'amateeka wamu. Is that what you are saying? Ekyo ky'ogamba? Ekyo bajja ne batugamba. Naye ne batugamba mulina eddembe okulinnya waggulu okwewolereza. Ne tumanya nti ssemateeka lawyer waffe yeeyongeddeyo waggulu. Naye natugamba nti mulime. Era waliwo akasolya bali omutonotono. Lawyer waffe natugamba nti tulime. Batugamba bagende waggulu. Kati yagenda natugamba tugamba kimu kulima. So you went against the court order? Twamenya ekiragiro kya kooti. Twakimenya naye nga lawyer waffe bamugamba okweyongera waggulu okwemulugunya ku nsonga eyo. Kati Kia Patrick, is it true? Yes. So is it true you are doing work against the court order? Kituufu wali okola ebyo kooti bye yagaana. Saaliwo nga kooti esomya ekiwandiiko ekiraga mbadde sinakikola. So are you denying the offense or you accept it? Wulira n'omusango ogwo gukkiriza. Omusango yabwegaana kubanga saaliwo nga basomya. The facts for everyone. Siwadde nti gwe omuwawaabira asooka n'okubiri mwasalawo kubanga mukozesa eka zonna. Era ne mugana Nansereko Zaina okubanga akozesa eka ze 2.5. Nti nga buli Nansereko Zaina wagenda okukozesa eka ze 2.5. Nti mwe mwapangisanga ebikoosi okumuvuma gw'omuwawaabira asooka n'owokubiri n'okumukuba nga bamugobawo. Omuwawaabira ne mukwatibwa ne muvunaanibwa. Kooti yakiisa nga 2 omwezi ogw'Okubiri omwaka oguwedde.
Mwayongedde okubanga mugoba Nansereko Zaina mu ekyo ekibanja ekigambye lusabye okuwayo ekiragiro kya kkooti tuleke ekizibu eky'oludda oluwaayo. Another issue by High Court, Mukoma, Deputy Secretary, 2023. Ebinkulidde butuufu naye nga ku nsonga eyo akimanyi agenzeewo n'atugamba mulimi looya waffe kuba tugamba okwekubira enduulu looya waffe ne tubimuyitiramu akimanyi agenzeewo ku nsonga eyo n'atugamba mulime olw'enkosola y'abanyamitutu ati mulime looya waffe yaleeta ensonga ezo nga tumanyi azongeddeyo wala kuiteeka. Asidi Halima kituufu byogera mami byayogera tulimye nga tulima lwalooya tugamba tulime temukkiriza bantu kuzika naffe ne tulima naye nga tulima ekibanja kya taata wange netumanya alinnya enkanda kuwa kuba bwefe tugendayo naye gyali kuuza omusango naye naffe agamba mulime netulima mulime nga bwetulaba ensonga bwe zigenda mu maaso sitwanyooma kkooti eno naye eri emunaffe. Okay, that is Nanfuka Christine and Nassejje Halima are convicted. mwebya bawawabirwa Nanfuka Halima Nassejje kote basingisiza omusango namwe abagukkiriza. The court order on admission shall be taken as the first prosecution exhibit. Kopi y'ekiragiro kya kkooti kooti ekituttemu ekizibu ky'oludda oluwabyo ekisooka. Yatugamba okulima Because on several occasions they have failed to contain Nansereko Zaina. Nansereko Zaina okozesa ekitundu kye eky'ettaka babuzuulibwa DPC yagenda mu kifo ekyo n'ababuulira. Also because these offences are ample for Victorian sentence. Era n'ensonga nti emisango gino mingi oludda oluwaabi lusabye muwabe ekibonerezo ekikakali. Nanfuka Christine, anything to say about your actions? Alina kyeyogera ku bikolwa byo. Ebikolwa ebyokulima nga bwe ŋŋamba essebo okulumbagana kwajjawo etufuna looya looya n'agenda nga Who's atuwolereza your lawyer? Mr. Ntwatwa Ntwatwa who? abeddala yaani asula nakanyonyawo kati netugenda netuwabayo omusango kati kino kyakotiwodo oba kotiwodo baki kyajja mukyala namala bwemuba mulina kyemutakkiriza ku kino muyongere waggulu looya waffe tukimugamba netumanya yalinnya waggulu ku musango ogwo natugamba mulime yakenyini looya natugamba mulime temulekaawo nga si walime netulima olwasooka netulima n'olwaddako netulima netumanya nti yalinnya enkandago ku musango gwaffe kubanga bwagenda okuwoza ffe tetugenda tetubimanya kiki kyebakomyeko looya waffe netugamba nga mulime nga tulima nga tumanyi ye alina ensonga engeri gyazikuwasaganya waggulu mu kkooti kubanga baffe n'omwana ngolo tetugenda ngeri byagenda. Ogenda kuddamu onyomoola ekiragiro kya kkooti ekikyaliwo. okulima
tukivuddewo kubanga looya sinnamulaba singa teyali looya saalikutte enkumi kulima ate ekibanja kyennima kyekyo kwe banzaalidde kwenkulidde ate munaffe yabyakuguliriza kati ffe twenenyeza waliwo okutomera ekibanja nga kalina nakyo kimanyiiko naye taata wange azaalira obufumbo bwe bwagaana nenkomawo nzize ku kibanja kwennimira ffe twenenyeza. Is Nancy going court? In Virginia, the alleged lawyer that they are talking about is Nti lawyer gwe mwogerako si munnamateeka kyova olaba nga yebabuzaabuza. Tetwakimanyi. That there is an alleged lawyer known as Ntwatwa. Waliwo lawyer agambibwa gwe bayita Ntwatwa Most probably not a qualified advocate ate nga si muyigirize who actually advised the convict to disregard the order and do actions to violate it. eyaba advisinga okumenya ekiragiro ekyo. It is on that basis that I would implore the police to take action Kiriko ekyo nti kkooti egenda kulagirira poliisi okutwala ekikolwa to bring these unqualified people posing as legal professionals to okwetaba book. abantu abeefuula bannamateeka nga tebali. The danger to their victims like the convicts before court Sikyabulabe ku bantu baabwe nga mmwe abawawaabirwa and even bring the legal profession to disrepute. era nga kireetera n'amateeka okuba nga gamyumibwa. The court does not expect that any qualified advocate Kkooti tesuubira nti omuntu yenna omuyigirize munnamateeka would fail to take action to challenge a court order nti yandiremereddwa okukola ekitagisa okukyalenjinga ekiragiro ekyo and instead tell his clients to blatantly violate the same. ate muntu n'alagira bakilayanti be okuba nga bamenya ekyo. It is unfortunate for the convicts Kyamukisa mubi nti mmwe that you are misled. Mwawaabirwa Be that as it may, it's not an excuse. nti wadde nga kiringa bwe kiri si excuse. Because I will consider the age Kyagenda kusinziira ku myaka of Nafuka Christine, who's 70 years old, ejja Nafuka Christine ow'emyaka 7 the fact that she has shown remorse and willingness to abide by the said order, ate ng'olaze obwetoowaze era n'okuba nti ogenda kugoberera ekyo ekiragiro. and it's on that ground that I sentence you to serve 4 hours of community service Era nga ku nsonga eyo kkooti ekwaga ekibonerezo kyakukola bulungi bwansi bwa ssaawa 4 at Champis Health Center. ku ddwaliro ly'ekyampisi. As regards Naseje Halima, Ate ku gwe Naseje Halima you are sentenced to a fine of 500,000 kkooti ekwadde ekibonerezo kyakusasula nga si ya mitwalo 5 or imprisonment for 1 year. oba osibwe omwaka gumu. You shall serve this imprisonment until you pay the said fine. Agenda kusibwa paka w'onaasasula embasa eyo. The court is reminding you and cautioning both accused persons Kkooti ebajjukiza era nga ebalabulamu abawawaabirwa ababiri that respect the court order. nti muwe ekitiibwa ekiragiro kya kkooti. If you want to challenge it, follow the available legal avenues. Bwemba mwagala okikyalenji nga mugoberere amakubo amatuufu. Ntwatwa ojja kujja wano muovulo ze eza yero
Yoli omulala lindako katono. Nze ndi mumativu n'ekisaliddwa amannya Nansireko Zaina mukyala Muganda neddira Kkobe maama azaala ye Mugenzi Sophia Nassejje ye Mugenzi Sophia Nassejje abeera oli mumativu n'ekisaliddwawo kooti. Ndi mumativu n'ekisaliddwawo kooti era mbadde ngoberera amateeka ga kooti paka high court bwe bampadde ki court order. Nze DPC yangamba tolina kyojja kukolerawo anemesa ebbanga lyonna ne mugamba kale kangoberera amateeka. Mbadde ngoberera amateeka buli ssaawa era nga ngendera mu order. Ettaka lino nzija nga nina maama wange Omugenzi Sophia Nassejje yazaalibwa ne kojja wange Juma Nsimbe. Kojja wange Juma Nsimbe n'agaana ne tugendayo nze ne mwannyinaze nga tannafa ne tumugamba kojja omugabo gwa maama n'agamba nedda wano tewali mugabo gwa nnyamu wano nasikirawo nga ndi mwana muto. Tusabye nalabanga kojja byayogera kyagala nnyo kubanga agezezzaako kunnemesa buli kiseera annemesezza bamuyita ntwatwa annemesezza buli kadde konna annemesezza obudde bwonna nga takkiriza nze kugenda kugulwawo ndi wali era ng'alagira abantu n'ateekako bakifeesi nga bali babiri ne Ssebuggwawo. Waliwo omusajja bamuyita Ssebuggwawo ye simumanyi wa musu naye simanyi ngeri ki gye yajjamu okubeera nga yeetabaawo era bombi beebaze ku ttaka lya kojja lye baatuwa buli omu fenna baatuwa 2.5 omulamuzi najja kulokasi n'asalawo naye baze ku ettaka eryange ne balirimirako. Ngenza okulaba bavuddeyo eri ewakojja batunzeeyo omusajja atwasigadde mu bbanga ate naye newange batandise okulimirayo yensonga lwaki neekubidde enduulu. Ntwatwa byampisizaamu ntwatwa yasinze okumpisa oby'okuddira ki okuddira ettaka lyange lye mmaze okufuna n'alikubamu ekipande nga bali babiri ne mwami Ssebuggwawo n'alikubako ekipande ate bw'alikubako ekipande not for sale Kabiddenje nga beetabye babiri n'alagira abaana mulimu omuvubuka omu Ssebuggwawo era mutabani wa Ntwatwa nga ye kifeesi n'amugamba nti bw'olaba Zaina ku ttaka muteme era n'enkiwulira muteme oyo Zaina ne bangoba nenziruka emmanju ne nyingira mu ttooyi. DPC n'aweereza patrol ne bajja ne bankwata saamanya gye yava ne bankwata ne banteeka ku patrol nga bankasukako bwe bankasukako amala n'agenda ng'agamba mukazi gwe totegeera tolina magezi nkubuulira ove ku ttaka ettaka lyenvaako nina court order. Namugamba oyagala nkole ki va ku ttaka oyagala nkole ki nnyabo. Zaina Nansireko okujja okukozesa ku kifo kye ekifo bakiyiwako bakifeesi era odeva ku looya Ntwatwa ne ayefuula mu muganda wa Juma Nsimbe Ssebuggwawo ne bayiwako bakifeesi ne balemesa omukyalo okozesa ekifo kye. Bwe yeekubira enduulu ku ewa DPC Naggalama bwe yajja yamugamba va ku ttaka bajja kutemera ku ttaka yali badde amuwa security kyokka ate ekikwewuunyisa ye yajja n'asoma court order ngaga buli omu kyalina okuba nakyo n'amulemesezaawo ekifo ekituukidde olwaleero kibaddeko bakifeesi abakikuuma nga tebakkiriza muntu yenna kulindako nga ne bw'oba nga nammwe ne bwe muba nga mupaakinze wali ngira bavaayo n'emiggo n'amajambiiro bantu ne fayiro endala zaggulwawo ku bantu be bakolako obulabe. Akati olunaku lwaleero abakadde omukadde oli maama waffe ne mwannyinaze kituufu babadde. Assalamu alaikum warahmatullahi abakristaayo mukama waffe yeebaza. Naye nze ku lwange nze neebaza gavumenti ya Pulezidenti Museveni kubanga ngikoledde emyaka naye neebaza nnyo ekitongole ekya Anti-Corruption Unit okulaba nga kinkutteko ekintuusa wano wentuuse kubanga bantadde mu bwengula era nze neebaza bonna gye bali bannange mwebale nnyo okubanga ntuusa wano kuba bannemesadde ettaka. Neebaza Katonda agira abankuumira
aba State House munkoledde omulimu ogw'ettendo gwesirabangako kubanga mbonyebonye ebbanga lya mwaka mulamba anewo gwa ttaka limu. Twebaza kuba tuyambyeko okuva gye tuvudde nga tukuluba n'ettaka lino okutuusa we tutuuse. Twakuba omulanga buli wamu ne tutasooka funa buyambi naye ndowooza kati obuyambi tubufunye. Maama Namala DPC w'e Naggalama yagamba mukadde wange Zaina Nansereko. N'agamba nti Zaina Nansereko oli mukazi mukulu naye totegeera. Eryo ettaka lyoliko lijja kussa era oliveeko ettaka ly'okayanira liryo. Bukyanga okula kutuuka awo totegeera. Ne tuvaawo nga Zaina Nansereko bamutadde kabangali ka poliisi ne bamutwala e Naggalama n'asiibayo pressure n'emukuba. Naye twebaza abakyala ab'ekibiina Corruption Unity beebale tuyamba okuva mu ofiisi ya President. Oli mu ttaka lyo muli otudde mu ttaka lyange. Balaba eri abazzukulu bakutunuulira bagamba omukazi oyo bali babeerawo.